Yes. Nabagamba nti Ssegonna ye musajja atamanyi bwalooya. Because bw'obeera looya teweerabira culture. If Ssegonna is a Muganda, ng'ogenda kwoza musango gwa Kyagulanyi, lwaki toyita mama Fiina ne muloga Owinyiddolo? Owinyiddolo mukakwa. Kitegeeza osobola omuloga n'ajja mu kooti n'addukana. Aba yakatuula ati n'awulira ng'afa n'agifuluma. Secondly, bw'okwata gwe Nuupu ekibiina ekyakajja ekito, n'okwata ebikazi ebikadde n'ebisajja ebikadde byawoza emisango gya Besigye, bijje biwoza omusango omupya kulemba Omwagulanyi, obeera musiru. Nabagamba nti East West Besigye and Museveni the best. Bye muli mukola mu mwawabidde Museveni muli mu kweringiza. Mutaddewo mmira muli mu kweraba Omwakula. You can't win Museveni in elections. Tosobola. You can't win Museveni in courts. Kubanga ne balooya bowozesa baavu. Nabagamba nze ndi tribal. Siyinza kusalooya muganda Musango Gwa. Siyinza kusalooya muganda mu. Hey! Ndi Ssegonna kati alinga mbu kasoosula mukene ngedda ku mukene. Ssegonna omwa miliyoni 2 nadda awuza omusango wa Nuupu. Leeta muwadda nku nnyingi omusoga. Yajja kulumirirwa bannayuganda ba Malende. Bati Malende andi nku nnyingi tebannatuuka na kuyimirira ku folo ya High Court. Ogwo musango gubeera mufu. The question is, how can Nuupu be successful in this petition? Mulete Dr. T. Nkunamira Owinyiddolo aziba amaaso. Kati Constitution tekyakola kuba Museveni yagikola. Ne kooti Museveni yazironda. N'abalamuzi yabongezza omusaala. Ne balooya ba Ssegonna bonna ba Museveni kubanga baavu. Every poor person belongs to Museveni. Ssegonna talina wadde akabizzeewo kakitegeeza mwavu. Nze Ssegonna twawozezza omusango. Ng'ogwani gwe wawoza ne Besigye bw'atyo bwe yayitaawo kati mudde mu ddogo. Nabagamba togobanga muntu kubanga lumujja kumwetaaga. This is a time for you people kwetaaga mama Fiina. Mutuuse okwetaaga Ssenga Kulannama. Kubanga obuwanguzi bagenda kubatwala. Dictator abalimu muli abanywezezza. Museveni cannot go. Nabagamba nti ekyebbeeyi kya bbeeyi. Toyinza kusanga ggwanika ly'abasajja n'abakazi. Kati Museveni opposition ne bannayuganda yabafuulanga ggwanika. Eri abakazi n'ery'abasajja libeera limu. Waliwo omulambo oguyinza okulinnyira gunnaago.